Amanya gange nze Osborne Mushabe nze omwogezi w'ekitongole kya NIRA ekikola ku ndagamuntu oba density z'abannansi baffe mu Uganda wano era tusanyuse okubafuna oba okubaira nammwe abantu baffe aba Spark TV ne NTV ne Nation Media Group mwebale mukola omulimu gw'amaanyi era kintu kikulu nnyo mu ggwanga lino mwebale okutuwa obuweereza ng'abannamawulire ate naffe ng'ekitongole kya NIRA kibeera kirungi okulaba nti tukola nammwe kuba bamawulire mukola mulimu gw'amaanyi mu ggwanga lino okulaba nti mutuusa obubaka bwaffe eri mu ggwanga lyonna okulaba nti buli muntu yenna asobola okuba nga afuna obuweereza bwaffe bwa NIRA oba okulabira ddala nti buli munnayuganda yenna asobola okufuna endagamuntu oba density ate nga amanyi n'ebisaanizo n'ebintu byonna ebyetaagisa okuba nga afuna endagamuntu eyo oba density. So olunaku lwa leero twagala okutegeeza eggwanga lyonna nti nga bwe mutulaba wano Kololo tuguddewo oba tutandise kaweefube yaffe tubadde tubagamba bulijjo tugenda kuba nga tuzza obujja endagamuntu oba density ez'Abannayuganda bonna nga bwe mulaba wano Abannayuganda bonna balinze n'abamawulire twatandise okubakolako kulaba nti buli muntu yenna asobola okuba nga afuna ki endagamuntu oba density empya gavumenti ya Uganda nga eyitira mu kitongole kya NIRA ne Ministry of Internal Affairs endagamuntu oba density eyo gye twakaleeta. Kati mu kaweefube ono twagala kubategeeza nti buli munnayuganda yenna abadde alina endagamuntu ye nga yagwako oba nga eri expired kyona kyekiseera buno bwe budde buno gwe mukisa gw'olina okuba ng'ojja ku bifo ebyenjawulo NIRA wejja kuba nga ewandiikira abantu okulaba nti naawe ozza obujja endagamuntu yo oba density yo. Ate kaweefube ono wa bwereere okutandika ne leero gwe jangu ku office zaffe oba mu bitundu ebyenjawulo mu district ez'enjawulo okulaba nga tusobola okukola ki okuwandiika oba okwewandiisa. Ensonga gye twagala kubategeeza nti kaweefube ono wa bwereere gavumenti ya Uganda yaffe yataddeko ssente ezimala okulaba nti munnayuganda yenna asobola okukola ki okwewandiisa. Ate gavumenti teyakomye kwawo yategedde nti abantu betulina abaka baffe ba palamenti bayisizawo ekiteeso okulaba nti twituuka mu miruka gyammwe oba mu magombolola gammwe okuba nti tusigala ku district we tubadde tukolera. So nga tukanga of course parliament bwe besaze tuba tulina okukola batwalire ssente ne cabinet entuwa ssente okutandika leero tujja mu miruka gyammwe tujja mu masomero gammwe tujja mu masinzizo mu bifo ebyenjawulo amalwaliro n'ebisaawe by'emipiira okulaba nti buli munnayuganda yenna tumutuukako. Kitegeeza bw'oba ng'oli mwana w'essomero tujja kuba nga tujja ku ssomero lyammwe okulaba nti tulinunga ID zammwe oba osomere Makerere oba Ekyambogo oba Ntale School Mbarara High oba King's College Buddo essomero lyonna mu Uganda tujja kuba nga tukutuukako. Then eno process egenda twala bbanga ki? Kaweefube ono tugenda mukolako okusinziira ku amakati g'emyezi 6 n'okutuuka ku emyezi 10 mu Uganda wano mu Uganda between 6 months and 10 months. So kitegeeza nti guno omwaka tugenda gumalako mu kaweefube ono. So guno omwaka gwonna ogwa 2025 tugenda gumalako nga tuzza obujja endagamuntu z'abantu baffe. Naye ayagala okuzza endagamuntu n'obujja yeetaaga ki? Omuntu yenna ayagala okuzza obujja endagamuntu ye nga yaggwako oba nga eri expired kantu katono nnyo gwe jangu naye endagamuntu gye twakuwa eri expired ogireete ku registration center yaffe oba ku kitebe kyonna we tujja okuba nga tuwandiikira abantu olabe nga tukutuukako oba nga otutuukako tusobole okuwa obuweereza. Ate waliko n'abo Abannayuganda be twawa endagamuntu naye zaabula. So abantu abo nabo tubakubira omulango okulaba nti beejumbira mu kaweefube ono naye kyamaanyi bajje n'ebbaluwa za poliisi abo abalina endagamuntu zaabwe nga zaabula oba nga zaggwa oba nga tebakyazirina ku ssaawa zino. So bajje n'ebbaluwa yaki ya poliisi. Kaweefube ono wa bwereere ate tujja kuba nga tumukolera mu miruka gyonna mu Uganda naye buli district nga tuyitira mu ba RDCs ne ba registrars baffe aba NIRA bajja kuba nga babawa programs ez'enjawulo nga bayitira mu bakulembeze bammwe aba local councils bayitira mu radio
n'ebintu ebirala okulaba nti tubatuukako mwenna. Tetwagala muntu yenna okusigala mu Uganda nga talina ndagamuntu. Twagala buli muntu yenna tumuwandiise, ate naawe bwe twawandiisa endagamuntu zaabwe ne zigwako, kino ekyo ekiseera tusobole okuziza obujja okulaba nti tewali muntu yenna asigadde emabega. Abantu abatambula nga baregisteringa maybe embaala oba ejjinja kati saawa zino aba ayina era kuddayo gye yaregisteringira. Kye twagala okubategeeza kiri nti mu kaweefube ono buli munnayuganda wa ddembe okwewandiisa oba okwewandiisiza mu kitundu kyonna ky'ayagala. Tolina kudda ewaka nti ogenze kwewandiisa. Gwe kwata endagamuntu yo eri expired, oba ofune ebbaluwa ya poliisi, endagamuntu yo bweba nga yaggwa tokyagirina, osobole okujja ku registration center. Ekitegeeza bweba nga obeera mu Kampala, gwe jangu ku bifo bwe tuwandiikira osobole okukola ki? Okwewandiisa. Tolina kudda ewammwe Kamuli oba Bushenyi oba Emitooma togenze kwewandiisa. Todda Mitooma kwewandiisa. Bw'oba nga oli mu Kampala, sigala mu Kampala weewandiise. Bw'oba ova Gulu oba Arua, sigala no mu Kampala. Tujja kuwandiika, tukunyungire ID yo, tugize obujja ate tusobole okukola ki? Okuwa ID empya. ID empya ya njawulo okusinziira ku bintu bye tuteese. Walikuwa ennongoseza ze twakoze. ID empya ejja kuba nga erina kye tuyita emunnye oba iris mu Luzungu. Tujja kuba nga tusobola okuwa ki? Eyo ID empya okulaba nti ate yanjawulo nnyo okusinga ku ID gye tubadde nayo. ID gye tubadde nayo kyamaanyi tubadde tukapucaringa fingerprints, naye ku eno still shall even put focus. Tugenda kuteeka essira nnyo ku emunnye oba ku iris okulaba nti omunnayuganda yenna bw'oba nga olina eno ID oba ogenda ebweru oba wonna w'olaga nti osobola okukozesa ki? Eno ID, ate nga tusobola okukwidentifyinga mangu oba okufuna mangu, ate nga abantu tebasobola okukola ki? Okukipula eno ID. Naye ekyo tusaba Abannayuganda mwenna gye muli, bw'oba nga ozze okwewandiisa, tuwe ebintu ebituufu ebikukwatako. Tubadde n'obuzibu abantu abasinga mu Uganda bwe twatandisa okwewandiisa mu 2014 ne 2015, Abannayuganda basinga abamu baali nga tebatuwa ebintu ebituufu. Batuwa amaanyi amafu, ne batuwa ebifu places of origin, ne bagaana n'okutugamba abaana bye balina oluusi n'akuwa information nga tekwatagana ne by'abazadde. Kati abantu abamu oba Abanansi abasinga bafuna obuzibu mu kufuna endagamuntu oba dense. So tubakubiriza mwenna gye muli, kino ekiseera oba kweno kaweefube kozesa omukisa osobole okwewandiisa, naye nga nira ogiwadde information ki? Entuufu, okulaba nga naffe tusobola okuwa ID oba endagamuntu entuufu oba nga ina information entuufu. Then ekisembayo ng'ogyemu okuzza obujja endagamuntu eziri expired oba eziri kumpi okugwako. Mu kaweefube ono tugenda kubawa n'omukisa naawe abateewandiisangako tugenda kubatuukako, naddala abaana bato Abannayuganda abateewandiisangako. Twagala kubategeeza nti tuwandiisa Abannayuganda b'enjawulo. N'omwana nga yakazaalibwa ku makya tumuwandiisa okufuna ki? Endagamuntu. Naye tumuwa nini? Ne tumuwa endagamuntu nga yakaweza emyaka 16. Naye tulina Abannayuganda bangi abateewandiisangako ate oba abateewandiisangako abaana baabwe nga balina emyaka 3, 5, omwaka gumu, naye tebabawandiisangako. So twagala bakubiriza nti kino kyekiseera muwandiise eki? Abaana bammwe basobole okukola ki? Nabo okufuna nini oba endagamuntu. Endagamuntu oba nini kintu kikulu mu Uganda eno. Buli munnayuganda yenna olina okuba nga olina endagamuntu oba nini. So mugitwale ng'ensonga nkulu, temwebaala. Kino kyekiseera kirina okukola ki? Okulaba nti buli omu afuna endagamuntu. Bw'oba nga obadde ogamba nti nira ewandiikira ku district, katugambe Wakiso, ng'ewammwe Ntebe oba Kira oba Matuga, katukuwadde omukisa. Gavumenti ne nira tutuuse ku miruka gyammwe, tuze mu masomero gammwe. Kozesa omukisa guno osobola okukola ki? Okwewandiisa. Then two things. Abali mu diaspora genda bayamba batya? Waliwo n'abantu abatalinaako mikono oba bakola ki nabo bagereko? Abali mu diaspora tubadde mu pilot study, twakozeko ka pilot mu bifo ebyenjawulo oba mu cities ez'enjawulo nga Washington DC,
New York, Washington DC ne New York okulaba nti tutuuka ku bantu abo, ne mu Australia okulaba nti n'abantu abali eyo tusobola okukola ki okubawandiika. So ne programu ya diaspora tujja kubanga tugifulumya okulaba nti nabo bafunamu mu kaweefube ono ate nga tebatataganyizibwa oba okujja ki mu Uganda. Then waliko abantu abatalina mikono abalina obulemu nabo twabataddeko programu ey'enjawulo nga tujja kubanga tunyonyola okulaba nti nabo tubatuukako tusobole okubayamba kuba buli Munnayuganda yenna alina okuba nga alina ki endagamuntu. Ekyo nagambye tukapucaringa Iris n'abo abatalina mikono twabataddeko ki enongoseza nga tujja nga tukulaga in our next presentation okulaba nti buli omu afuna ki afuna endagamuntu oba density. Naye nga tumaliriza nandisabye okuyisa buno obubaka number one tulinako abantu abagala kukola kye bayita mu luzungu change of particulars nga beewandiisa okufuna endagamuntu naye negirako ensobi. Endagamuntu eyo ng'eriko ensobi nga amannya oluusi bagawandiisa bubi, ng'oluusi ebifo by'enjawulo bye babeeramu oba nga gye baazaalibwa nga si bye ebituufu nga bawandiisa ebitali bibyo. So kino kyekiseera kye mulina okujja ku registration center yaffe oba ku district tusobole okukola ki okubayamba okulaba nti ebintu ebyo tubirungamya bulungi ne tuteekako ebituufu. Kuba abantu abamu baali nga bajjuza foomu naye nga bo bennyini bakola ensobi. Bwanga wali okoze ensobi naye ng'ensobi yo ojja kuba nga weetaaga okusasulamu akasente, naye tujja kuba nga tubanyonnyola oyitira mitendera ky'okuba nga osobola okufuna endagamuntu empya ate nga ebintu ebyo ensobi ze waakola nga tuzigyeko. Then tuyina n'abo abeewandiisa naye bassafu baffe oluusi ne bakolamu ensobi mu kuwandiisa. Oluusi ng'omugamba erinnya katugambe ng'omugambe erinnya nga Osborne ye n'awandiika NE at the end naye mu butuufu nga tolina E at the end naye ng'ensobi yaffe yannira abo nga teweetaaga kusasula naye tujja kuba nga tukolako tukwendagamuntu empya. Naye twagala kutiisawo message eya caution oba obubaka eri Bannayuganda bonna ababadde bakozesa endagamuntu zaffe nga bazitwala mu bakafuna akawairo 69 section 69 in the Registration of Persons Act akawairo 69 mu tteeka erifuga ekitongole kya NIRA tekakkiriza omuntu yenna okukozesa endagamuntu yaffe okulya amabanja okukozesa ebintu ebyenjawulo. Endagamuntu eyo wadde tugikuwadde yo naye tebeerayo endagamuntu still esigala nga property ya gavumenti. So lwaki tugikuwa ku bwereere? So tugezaako obakubiriza mwena nti nebwemba nga mwewandiisiza ne tubawa IDs ez'enjawulo temukozesa IDs zaffe mu bakafuna, temukozesa IDs zaffe okulya amabanja kuba eyo ebeera nsobi ate tugenda kuba nga tubatwala ne mu mbuga z'amateeka. So wanga ofunye no ID gikozese ng'ekintu kikulu, gikozese by'erina okukola naye temugitwala mu bakafuna. So n'olwekyo omuntu yenna ng'alina endagamuntu nga yabula ayitire ku poliisi ajje n'ebbaluwa ya poliisi. Gw'alina endagamuntu yo ng'eri expired jangu nayo mu ngalo osobola ogitulaga tusobole okukola ki okuwandiisa. Nedda tetugenda zibajjako naye twagala kuba sure nti obadde nayo ne bw'ogyeta tugenda kukebera mu system kuba gavumenti ekolera ku bintu ebituufu oba kye tuyita evidence. So last one, safety of the national IDs. Kubanga kugenda kubaako QR code. Omuntu bw'asikaninga tasobola kufuna details z'omuntu n'azikozesa by'ayagala. Ekyo tulinako wetuba tukuwadde ID yo tukusaba nti tobeera nga ogikozesa mu bintu ebyenjawulo oba ebintu ebitali bibyo. Kuba omuntu wagenda mu bakafuna oba n'agenda wa oluusi kimutataganyiza oba ne kimutawaanya mu nsonga ezo. Naye wetuba tukuwadde ID yo n'ogikipinga safe oba omanye ebifo by'ogikozesezaamu tekijja kuba kyangu omuntu okuba nga akozesa information yo. Then waliko abantu osobola okukozesa online registration oba kyetuyita pre-registration okulaba nti naawe osobola okukola ki okwewandiisa naffe ng'ogenda okujja ku registration center already nga wamaze. So munnanga ajja kuba nga akuyitiramu okulaba nti
buli munnayuganda asobola okweyungira ku nkola eno, certain one is left behind. Because of the presence of our pre-registration platform, we encourage parents, before children go to school, get a form, get your computer, go into the web portal, fill in the data of your children, and get a receipt. Give that receipt to your child, so that when our NERA team goes to that particular school, they will only capture your child. You just issue that receipt, our team will retrieve that data that you already filled in at home. So how this helps to minimize errors, because it's you, the parent, who filled in the form and made attachments. So it's our appeal as an organization that you see, make use of this platform. It makes things easy. It makes it easy for you to trace the possible errors, and you can rectify them within your time. And do not worry in case you fail to, like after you've ended the process and you know that you've made an error and you can't maybe edit it, you can start afresh. You get. So it's our humble appeal that use this opportunity, capture your children at home and keep those numbers, because even with the receipt, the system sends you messages on your email, on your phone. So you'll have the printout receipt and also have the email or the SMS that you'll be positioned to read. And I feel that's a very good addition. Yes. What is the process? Where do they start from? Okay, we'll have two procedures. There's a first procedure we call pre-registration. With pre-registration, someone can sit and start the process from anywhere. They can do it from home, from office, from the market, from church, from a mosque. So we have a portal on our website. So someone can go there and then they start the process of pre-registration. It serves two purposes. People are registering for the first time and those who are renewing. Okay? So once you go through that process, it gives you a number called the application ID. So once you get the application ID, you can now walk to any registration center that we have. Okay, and then you give us that number to us. We just feed into our system. It fetches your data. That's procedure one. Procedure two is the same old one that we have. That we give you a form. See this form for renewal of national IDs. So you can have this form. You fill it in, and then you come with it to us. For us, we just sign and take you through the process. And the form is really very simple. They just ask for your name and the date of expiry, your name, telephone number, and then you just sign. So it's something that you can do quickly. Those who can't read, they will be helped to write. Yeah. But also we encourage you, if you can't read and you have someone at home who can help you, they should fill this form. But let me again talk about pre-registration. The reason as to why we introduced pre-registration, one, is to allow you as an applicant to fill in your own information the way you want. It gives you time to even review and do some edits. So because previously people have been claiming that NERA makes mistakes on our data, so we have created this platform for you to do that. And then two, it saves time. A person who is already pre-registered spends lesser time here on the kit, probably about 5 to 10 minutes, as opposed to someone yes. So once you come here, we have what we call we have a document scanner. This is a document scanner. So once we have this form, we place this form here, we scan it, and we keep it as a record. All right? You've heard people claim that we made mistakes on their IDs. So when you make such a claim in the future, we shall just retrieve this form in the system, and then you show you that this is the mistake, or you made your own. Now, in this system and equipment, what makes it better is we have two screens. We have screen one that the registration officer uses, and the secondary screen. Whatever she's doing here, the other person sees and he can confess. Is it off? Yes. So whatever she does here is able so he can even tell her that there's an error here. Please do this like this. So it's also another measure that we have put in place
to minimize errors on both parties, because she's also enabled to keep asking the client, is this okay, is this okay? Now, another addition that we have had is the iris scanner. We have this iris scanner. It's in addition to the biometrics that we have been having. Can I try? Yes. So previously, we've only been capturing people's fingers and the face, okay? But then we have had people, especially our colleagues, PWDs, who do not have fingers or do not have hands. So it's an additional feature that allows us to capture, because irises are unique to every individual. So when you're going to passport office, when you're going to buy a SIM card and you don't have fingerprints or they cannot be read, they'll read your iris and they confirm that you are who you claim to be. So it's another measure that we introduced to take care of that. So we're not going to have people again who will have issues of, I can't read my fingerprints, I can't. I don't have fingers. I don't have fingers. yes. I don't have thumbnails. Yes. But then also, another thing is I should encourage the public is, for your iris to be well read, you need to avoid these things our sisters put, the eye extensions. It doesn't work well. And also, if you use eye drops, it's advisable maybe you first discontinue for maybe 1 or 2 days, so that doesn't affect. Some people might have challenges because it's a systems technology, like people who might have surgeries with their eyes. They might have challenges, but they are minimal. There are minimal challenges. Yes, so the other things, we have also added this, a ring light. A ring light. So we can even work in the night. We can even work in the night. We can power it on. And so I can even increase the light or decrease. Okay? So you can even work in the night. Okay, it's placed somewhere here. So this is the camera, signature pad. Another addition that we have in this system is this prints out a receipt. Okay. Yeah. Once we are done registering you, it prints a receipt. This receipt is given to the applicant, and this is what they will use when they are tracking status of their application, or when they are picking, the ID. We also have you can print out a receipt, but we have that background cloth, you see, and can change it front and back. We also have solar panel. They are not here because we have power, but this equipment has also a solar panel as part of it. We also have external batteries. Problem is, these ones are powered, they have everything, but we have external batteries. So sincerely, this enables us to work even in the worst conditions in such areas that do not have power. So okay. mothers would keep given priority, pregnant women, or? Now the other thing for us as an organization, there are people that we categorize as VIPs. We consider them VIPs. One of them are breastfeeding mothers. Once a breastfeeding mother, we consider you to be a VIP. Once you're of an advanced age, we consider you a VIP. Once you're an expectant mother, we consider you as a VIP. Once you are a PWD, we consider you as a VIP. Once you're sick, and we encourage people, and we encourage people that once you come to our station and you're unwell, speak to our officers. Speak to our officers, because every machine has two people. There is this person, and there will be another person waiting or helping. So one of them at a given time will be in position to give assistance. And then when we go to the field, the normal setting of our field is we are put them in what we call zones. There is zone A, zone B, zone C, zone D. So one of the zones is specifically for our VIPs, specifically for PWDs, expectant mothers, breastfeeding mothers, the sick, the elderly. So that line shall be free
and designated for only those people. All right? So they go. Even if it's one person who is a PWD, that is their line. We only allow the rest of the people to go to that particular line if it's vacant. So that's how we have tried to create an inclusive environment for all kinds of people. Okay? So then another kit will be there for people who have done pre-registration. So if you've done pre-registration, you go to a particular machine, it handles those. Then we shall have another machine that will be handling people like these who will be filling such forms. Okay? That will be handling that. All right? So we are trying to make sure that maybe we create another space for issuance of IDs, the previously printed IDs. Yes, that's what we're trying to do.